Tosubwa ekitundu ekyo wiiki ejja naddala gwe ayagala okulunda embuzi. Uganda efunye labaratore ng'eno egenda kuyamba okunoonyereza ku ndwadde eziva ku bisolo ne zikwata abantu. Ng'asinziira mu kutongoza ekifo kino, akulira Uganda Virus Research Institute agumizza nti Uganda yakufuna eddagala erijjanjaba Ebola obudde bwonna. Uganda yakufuna eddagala erigema Ebola nga lino ligenda kuva mu Sabin Vaccine Institute mu ggwanga lya America wamu ne Oxford University nga kikakasiddwa nti terina bulabe bwonna kuba lyagezesebwa. Kakati vaccines zino zagezesebwako mu phase 1, phase 2 ne mbisolo ziri safe naye nga tewabangawo study nene eraga nti zinakola zitya ku preventing Ebola mu bantu. Byogeddwa akulira ekitongole kya Uganda Virus Research Institute UVRI mu bufunze nga epoti yano Kaleebo bw'abadde mu kuggulawo labaratore empya ewemmensa obukadde bwa $5 ng'egenda kuyamba okunoonyereza ku ndwadde eziva mu bisolo ne zikwata abantu ng'esangibwa Ntebe ku woofiisi z'ekitongole kino. Agambye nti ekitongole ky'ebyobulamu kikoze ky'amaanyi okulaba ng'eddagala erigema Ebola lireetebwa mu ggwanga. Ekirala ekikolebwa okulaba nti vaccines zino zibeera produced. Kakati doses eziriwo zibadde ntono naye era bakyayogera ne Serum Institute ne companies endala okulaba nga baleeta more doses ezeyongerako. So tukirinda essaawa yonna. Ategeezezza nti labaratore eguddwawo yaakutendeka bannasayansi nga kino kyakuyamba okumanya n'engeri y'okutangira endwadde zino. That will focus on studying in the lab but also working in the field infections, especially infections that transmitted or moved from animals to humans is very, very important. Agamba nti wabaddewo obutakkaanya wakati w'ekitongole ki UVRI ne ministry ey'ebyobulamu nga mu kiseera kino batudde ne bagonjoola ensonga era nti waliwo ebintu ebikolebwa awamu. There was some misunderstanding which we have sorted. We had a very, very good meeting last Friday with the minister and other partners and we agreed on moving forward and the UVRI is back, is testing. Many samples are coming from Kampala. There also it continues to be the reference lab to support the mobile lab. Dr. Charles Solaro nga director w'ebyobujjanjabi mu ministry y'ebyobulamu alabudde ku bukulu bw'ekifo ekiguddwawo. Basically going to look at different viruses. So we're looking at both their determinants, why probably are they not affecting the humans and not affecting the animals, and probably can we be able also to make vaccines. Omubaka wa America mu Uganda Natalie Brown oluvannyuma lw'okuggulawo labaratore agambye nti kiraga enkolagana ennungi wakati wa Uganda ne America era nti kino kyakwongera okuzimba bannasayansi abalungi. So the launch of the lab today is just another step in that partnership to strengthen collaboration in the partnership, to build capacity among Ugandan researchers and scientists as they respond to some of the endemic threats, health threats that are here in the country, and also as they contribute to regional health and security. Godfrey Sempija yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.